Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama eno ddala weetegereze goberera kyenkola ky'oba okola ogenda kufuna ennyama empoomu egenda kuwoomera. Tutandike funa ennyama yaffe nga bw'ogiraba. Sooka ogyozeeko ennyama eyo teba nnungi obeera ogiguze nnyokako enswera ebaako amagi g'enswera kwegamba ebaako obukyafu obwa buli kika. Beera ng'osooka ogyozeeko mala ogisaleesale n'oluvannyuma nkusaba ofune esseffuliya. Nze ngenda kukozesa bookisi nga bw'olaba, ngenda kusooka nkozesa bookisi. Bw'oba olina pressure cooker ng'ekyali nnungi funa pressure cooker, oba tolina pressure cooker esseffuliya gye bayita pressure cooker lowooza mugitegeera. Funa bookisi bw'oba ogirina, teekamu ennyama yaffe mu bookisi eyo, omaasemaasemu omunnyo nga bw'olabye, oteekemu obutungulu, oteekemu ne galiki, toteekamu mazzi. Kati ennyama eyo ebeera egenda kujja mangu singa ogifumbira mu bookisi ng'eyo, kwegamba singa ofuna esseffuliya nga bw'onaagisaanikira ejja kunywera nga bw'olaba bw'ensaanikiddeyo, ng'ejja kunywera nga tewali weeyisa wadde mukka na gumu, kwegamba ebeere n'ebbugumu munda nga ly'amaanyi. Ennyama eyo ebegenda kugonda mangu. Nga bw'olaba agiteeke ku kyoto nga totaddeemu mazzi, teekamu ebyo bye ntaddemu nga bw'olabye, giteekeko. Nze nfumbidde ku gaasi kwe nsoose ogiteeka ndowooza ogiraba. Kati bw'ogiteekako nga temuli mazzi ye ejja kuzaala amazzi gawerere ddala, esobola okutokota okumala eddakiika eziwera 3, 2 ng'eri ku mazzi ago just agaayo. Gwe gibikka oginywereze ddala ebeere nga teyisa mukka wadde n'akamu. Munda omwo mu bookisi omwo mubaamu ebbugumu lingi nnyo nnyo. Ennyama eyo ebeere egenda kugonda mangu. Kati giteekeko ebeere ng'etokota yokka nga temuli mazzi. Kati tusiike ebirungo bye tugenda ogisiikisa nga bw'olaba. Tufuna esseffuliya, teekamu kaabutto. Nze nfumbye kilo 1 n'ekitundu gye nfumbye. Kati mu kaabutto we kakyamuka teekamu obutungulu nga bw'olaba. Beera ng'obutungulu obukalanga. Omala okuteekamu obutungulu, teekamu eyo ntangawuuzi. Entangawuuzi nnungi nnyo ogiteeka mu nnyama. Teekamu entangawuuzi ewerako, teekemu ne galiki. Entangawuuzi eyo etta ekyo kye batera obbagamba nti ennyama si nnungi kulya, ennyama ejja kukola bw'eti. Nti bw'oteekamu entangawuuzi kikulu nnyo. Obwo busigo bwa kootimiiru, nkozesezza busigo bwa kootimiiru, mbusekudde nga bw'olaba buteekemu. Nkozesezza busigo. Oteekemu omudalasini. Tutandise. Beera ng'oteekemu n'ennyaanya, obeere ng'obikyusa. Teekamu ennyaanya, kisinziira bungi bw'ennyama gy'ofunye gy'oba ofumba. Oteekemu, omala okuteekamu ennyaanya, teekamu kaloti. Oyo kaloti, bw'omala okuteekamu kaloti bikyusekyuseemukko. Ngenda kuba nkubuulira entangawuuzi eyo nnungi nnyo mu nnyama. Oteekemu ne green pepper nga bw'olaba. Bye birungo byaffe bye tukozesezza mu nnyama yaffe eno. Oteekemu n'omunnyo. Omunnyo oteekamu mutonotono, jjukira ne wali twataddemu. Kituteesa omunnyo ogwo mu nnyama wali, kwegamba guyingire mu nnyama eyo, kiba kikulu nnyo. N'obutungulu buyingire mu nnyama wamu ne galiki oyo ayingire mu nnyama wali eri we tusoose ogiteekera ku kyoto nga temuli mazzi. Kati ebirungo byaffe bisiikire ddala nnyo nnyo nnyo, bibeere nga bijja bulungi nga bw'obiraabijje. Kati tutandike. Royco tube ntaddemu 2 mu kilo 1 n'ekitundu, ntaddemu Royco tube 2. Lowooza obulabye bunyigiddemu mu birungo. Royco mu kilo 1 n'ekitundu ntaddemu ka Royco ka 2 mu kilo 1 n'ekitundu ey'ennyama. Royco wa 2 n'akanzaali kasimba. Nako ntaddemu nga bw'olabye bye nkozesezza. Kwegamba ebyangu n'ebyosobola okukozesa. Njagala nnyo balagamu ab'ewaka ebyo by'osobola okukozesa ebyangu ebitajja kusumbuwa ate bikolera akava kabeere kawoomu. Ennyama efuuka akanyama kagenda kuwoomera, genda kujja bulungi. Bye birungo bye tukozesezza ebyo. Tukozesezza wano w'olabye Royco tube, Royco n'akanzaali kasimba. Kati fumbiramuko kammonde bw'oba okalina akazungu, kateekemu awo mu birungo nga bw'olabye kaako. Nga bwe nakugambye nti bw'oba n'abaana abo n'obawa akammonde ako kaba kabawoomera, kateekemu mu nnyama bw'oba okalina. Bubwo ntaddemu bummonde 5. Kati ennyama yaffe yiiyo ngireese ogiraba. Ennyama yaffe gye natadde ku kyoto nga temuli mazzi, yiiyo ngiggyeeyo egonze bulungi.
ebeera ejja kugonda singa ogisibira mu seffuliya ng'esseffuliya enyweza ennyama ejja kujja mangu olw'ensonga ebbugumu liba lingi. Kati wano ngenda kuteekamu ssupu yennyini gwe njagala etokotemukko kyetokoseemu male ngiggyeko nga bw'olaba era ng'ogikyusakyusaamu ndowooza ogiraba ennyama yaffe. Kati awo kasupu k'oyagala k'oteekamu bwe kityo bwe kiri eba egenda kujja mu bwangu tegenda kukusumbuwa beera nga ofumba ennyama yaffe bw'otyo nga bw'olaba nga bwe ngifumbye egenda kubeera ng'ekuwoomera bulungi nnyo ogiraba omunnyu gunoge kikulu nnyo okuloza ku munnyo ogwo kuba enva zino ezisinga kyamazima buli we zinoga omunnyu ziba mpoomu ziwooma ekyo kikulu nnyo ate omunnyo mubisi si mulungi ekitegeeza olina guteekamu ne gunoga bulungi ne gujja kati ogiraba yiyo etokose eri mu kutokota. Badde nkugamba akatungulu kaba kayingira bulungi mu nnyama oteekamu akatungulu wali eri ne galiki mulungi nnyo okuyingira mu nnyama. Ennyama eno buli w'ogirumako n'owuliramu ebintu ebyo eba ejja kuwoomera bwe kityo bwe kiri. Akatungulu wamu ne galiki bikozese biteeke bulungi mu nnyama ejja kuba ekuwoomera. Tusooke tulabe kati kasupu kaffe kaako tugiggyeeko eyidde bulungi bwetyo bwefaananye ndowooza ogiraba ennyama yaffe eyidde bulungi supu bw'atyo bw'afaananye nga bw'omulaba yiyo ennyama yaffe bwe kityo bwe kiri. Kakati entangawuuzi eyo kyeyamba nga bwe mbagambye nti batera obbagamba nti tolya nnyama ejja kukola kino ereeta kino. Entangawuuzi eyo buli w'ogiteeka mu nnyama omwo ekyo kye batera obbagaana ekikendeeza oba ekitta mukitegeera. N'olwekyo entangawuuzi eyo mugiteeke nnyo mu nnyama eyo eyambakokko okubeera ng'erongoosa ennyama eyo ogirye nga tojja gifunamu buzibu nnyo bw'amaanyi kwegamba ekendeeza ekintu ekyo kye batera obbagamba nti ennyama si nnungi togiyitiriza bikiwe bityo. N'olwekyo fumba ennyama yaffe teekamu entangawuuzi n'ebyo by'olabye pulayinga viidiyo eyo tunuulira byentaddemu by'oba oteekamu ennyama egenda kuwoomera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.